Yes, for additive jimbandiza kadde kano mwasuze mutya mwasibye mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyigene kale bagita for additive ji abali kata mbatumideko ne Saudi Arabia, Jordan, Bahrain, abasinza mu ggwanga erya Oman mwebale kubanga mu following for additive ji bagamba ati muli big nnyo kubanga mujje kumirako n'okubanga mujje following Pastor Bugingo bamuli bubi ku social media nsonga yakwagala kuddamu kusaba sente okulabika nga azimba Pentagon. Kuzimba Pentagon, Pastor Bugingo azemu kubanga asaba omusimbi okuzimba Pentagon. Bannayuganda beebuuza naye okuva 2017 osaba sente za Pentagon. Oli biki Pastor Bugingo? Oli biki? Bannayuganda bongedde okubanga batabuka ndowooza olengera ziizo gundi. Koyinza okuyisa sente okuzimba Pentagon kikambwe kino. Kikambwe kiri unbelievable. Kizibu nnyo bandange, kibi nnyo naye nga Pastor Bugingo munange bw'atyo bwe yazemu kubanga asaba endiga ze wali ku Kananirandi okulabika nga baddamu okubanga basonda ssente okulabika nga bazimba Pentagon naye nga abasinga bo bakyasobeddwa bagamba naye Pastor Bugingo ssente z'okuŋŋaanyiza emyaka n'emyaka tugenda myaka kati giri myaka ndowooza ng'emeka singa 5 osonda sente 2017 nga basonda sente zonna zaalagawa ate abasinga bayandika okubanga bagamba nti kama batandika okubanga bateekayo ebibuuzo nga bagamba nti naye sente tubanga wazimalira ku nnyumba gye mwazimba ne mukyalawo ennyumba ey'okubiri kikambwe ani bagamba eby'omusiru omugezi yalya. Abasinga bagamba ku social media naye nga Pastor Bugingo azemu okubanga asaba sente za Pentagon. Bannayuganda basinga badde basubira nti oba Pastor Bugingo yaligenza ati okusaba akasente kane akalala nga anako kyalagako nti alina waatuuse nga walaba Pastor Bugembe ng'alinako ko waatuuse ku nsonga ya kyaki so si kusaba kati ssaawa zino so kati so si kusaba sente ssaawa zino nga talina kimu kyalagako wadde omusingi nti ati sikoyino tukisimbidde omusingi. Abasinga beebuuza Pastor Bugingo kyaki wakoma ku pulaani yaayo awo tumanyi biki byaddirira tetumanyi biki byaddirira wakoma ku pulaani yaayo awo wetwakoma. Abasinga bagamba ne Pastor Bugingo lwaki otukamula okutugyamu akasente kaffe. Anange Uganda erimu eryenda naye nga bw'atyo omusumba Bugingo bw'atyo bwe yazemu okubanga asaba endiga ze okumuwa ssente zaaki z'okuzimba Pentagon era akawunti ze yazibatereddeko ku social media platforms ze yazitaddeko okubalaga nti munange okwo kwe mukuba mukola ki kwe muba muteeka omusimbi naye nga bangi tekyabasanyusizza olw'ensonga nti yaligenza okwagala okusaba sente zo ng'alina kyalagawoko nti munange wano wentuuse nti wano wentuuse okukola ki kuzimba kyaki nti era osobola okukola ki okuwaayo akalala akasente oba ekiweebwayo okola ki okusenvula eddala okuva wano we tutuuse ku kuzimba Kananirandi n'okweyongera waggulu. Yandibalaze nti munange ati siko tuzimbyekokko omusingi nti oba tugizimbye yasikati ebulako finishing madirisa nzigi omuntu n'asasula kyakola ki kyalabako. Naye abasinga beebuuza okanya kututeekamu luseke nitwetwagana kyaki waweetuuse olunagira ngeri oddamu otusaba nga tuzzemu era okuwaayo guno omulundi guno omulala lwaki kugambi Kananirandi Pentagon ekiri ku Kananirandi Pentagon naye ng'endiga ezisinga zatansadde okubanga zigwa mu Pastor Bugingo nga zigamba ne Bugingo oli biki lwaki tuteekamu oluseke nga ne kyaki gy'otugamba tulinaako wolaga nti wano wootuuse. Abasinga bakyebuuza naye nga ye akanya kubateekamu luseke akanya kola ki kubasaba ssente. Munange bimu ku ebitambulatambula ku social media bagita for additive mbaagala nnyo era mwena mbagamba nti muli ba mutawaana nnyo muli ba bode nnyo kubanga mugifollowinga like nga commenting nga to sharing
ate osigale nga ogyekumidde ku mwena mbaagala nnyo era mbagamba nti muli big nnyo kubanga mugifollowinga bagita Faadi TV UG abali Bahrain mbatumiddeko abali mu ggwanga erya Oman nti mwebale nnyo okubanga mugifollowinga bagiyita ki bagiyita Faadi TV UG songa za Pastor Rosias Bugingo munange yazzeemu dda okubanga asaba ekiweebwayo yazzeemu dda okubanga asaba akasimbi ak'okuzimba church eya Pentagon. Jukira mwaka ogwa 2017 twakoma ndowooza kulaba ku pulaani ya church engeri gyegenda okubanga efaananamu wansi parking kugamba nga pulaani nnungi bakola pulaani nnungi era singa baali batandika dde okubanga bazimba obanga agenda kugizimba agimale ejja kuba church maanyi kubanga bulaba pulaani mama pulaani bakoma ku pulaani kati wali n'omusingi oba abasinga batandise okubanga bakola ki beemulugunya wali ku kyaki ya Kananirandi abasinga tasedde okubanga beemulugunya ku nsonga eno egenda maaso lwaki otuterawo akawuntisi nga tutulagawo otuse mu kuzimba kyaki ate nga ssente osaba za kuzimba Pentagon tulageeko wootuse naffe tuddemuko ku maanyi okukola ki okwongera omusimbi omulala ogw'okuzimba ki ogw'okuzimba Pentagon. Mbagala nnyo likinga commenting ate sharing video eno bagita Faadi TV UG abali kata mbatumiddeko ne Saudi Arabia Jordan Bahrain n'abasinza mu ggwanga erya America mubali nnyo kubanga mugi followinga ensonga za Pastor Bugingo ensonga za Pentagon efuuse Pentagon efuuse Pentagon ayagala musimbi mulala omusajja ayagala musimbi mulala era ng'Endiga ze azisabye okola ki okumwongera omusimbi omulala ogwa Pentagon. 2017 yasonda omudigi gwa ssente okuzimba Pentagon 2017 by the way gwe mwaka ndowooza gwe basinga okubanga bamuwa ssente mpitirivu zaali nnyingi era naye yakyogera mu tunagamba nti ssente mwasonze nnyingi era ngenda kukikolako mbagirawo mbalageko ko wentuuse naye mpaka nakakati talina na kimu kyali akoze Pastor Bugingo obola abasinga batasa okubanga bamubuusabuusa ku nkola ye. Mbagala nnyo musubscribinga ate munyige ne kalembera bulungi Faadi TV UG mweraba.